Zef Show nako raliro ngudde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Wisdom Kaye tamala emirundi wa gospel industry okitegeera tamala emirundi wa entertainment talumbye ne balumba ye buli omu amulumba oba okoze eki yakulumba bulumbi agenda bena nga tubulira abaana ba gospel federation waliwo abavuddeyo ne bavagamba nti bagenda kwesimbawo agenda tubulira ye yesimbyewo ku bwaki era waatadda mu kalulu kanene batamulonda agenda kukola ki Wisdom. Hello, beautiful. So bala banange ndi tini. By the way, abantu abalowooza omanyi otulwana entalo obeera mu ntalo vaayo okwabuse. Nze nali nsaba visa yasooka ya America. Omusajja omu yanga atwongeze emyaka. Okuva ono neyongezaamu ejo. Olina emyaka emeka emituufu? 32. Naye nkuze. Bwayongeramu kati bwayongeramu 32 n'oyongeramu. Mukaaga era nandibadde nawaana kuba omukazi yantunulira bw'ati n'angamba. Tete binkwatako. Nalabye flyers ziri mu kutambula mugenda kulonda naye nga temunnalayiza. Leeta. Kakati buliriza nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo. Nze nawulira okwesimbawo nengenda ku National Theatre nga waliwo ne commissioner ne tulonda. Naye tebaatulayiza ne bagamba tulinde. Kati batandika okubalanga bamaze balayiza. Laneke ye president wa gospel tannalayira. Tannatandikako na kisanja kye bino tubikola just as by the way ti ofunye Pastor Jackson abayise abapushinze and a lot of the things. Nalabye mukwano gwange Wizire yakola erinnya lye. Wizire oyo nno mulaba. Ansinga n'obukulu Wizire oyo. Osegera muwe ekitiibwa ne Wizire ogenda kufiira mu game eno. Soko asatu mukaaga ez'ebitabo osegedde asatu mwe Wizire sogedde okubwa nawe Wizire kati Wizire asobola okuba kuzaala gwe nkula Wizire natandika okulaba Wizire nga ndi mu senior 1 nga kola simanya bazina dancers era ye takyukako tagejja takogga tawanvuwa awali kati Wizire soko ddeyo ku spirit ogira obeere kwa Wizire amanye ekintu eki mukwano gwange nno amanyi bayimbi bamu ba urban tamanyi yo bayimbi balala kasa yetolera ku Miracle Center nadda ku watoto yaba amazeyo nadda ku community kati Wizire okutuyamba nga abayimbi mbu mulonda sora muwa kalulu wabula sora muwa nga PR wa federation okwogera kumanya oluzungu ebyo byabimanyi kakati ekyo kiwedde niwo Giovanni omusajja ati kugamba waliwo ebintu ebimu niwo Giovanni omulaba begata na Ivodos ne babba gospel beat nze yagiteka mu send yali ya federation ya gospel ne bagibba kati niwo Giovanni abeera bwati mukama yebazo ate mukamba buli abaganda mmwe mwegenderezanga nnyo abantu abave waffe abakiga nga bonna banyirya bwavu era kankule Rebecca waliwo abasajja abave waffe nga baavu naye lwakubanga bambi ekibuto kiri omanye waffe osanga omusajja nga amatanywa mabisi ebbeere lyente alikubako mumwa bwati naje kyovola ugasanga nga akaguru gali bwe gati agasambi galinga gabakazi ye Giovanni ekiguru kiri kiti ekikono yenna ali awajja wano nakanga banyinafa mu abaganda nga talina wadde nusu kati Giovanni kye yakoze mu gospel music kubba gospel beat ne begata ne banene bagibba kati otalina kyatugasa kakati tulete omulala nawulidde ono pastor ali mu kuvuma ba pastor usimanye wa TV ki kati oyo pastor talina na church basabira mu sitting room talina na byamanyi yagambye ekintu ekyewunyisa bannange waliwo era omulimu ba Pastor Jackson go balina ba Bishop Rere kuyigiriza kintu kye bayita pastor omusajja yeyita pastor yagambye mbo omukulembeze w'abayimbi oba gospel alina okuba ne degree mu theology twale ebyo byammwe mugende eyo mu nkola gye mwamanyira okubbira abantu kike wali oyambye gwo w'omunkola kike wali oyambye abayimbi ba gospel otambula ne musumba bya Mukama kye mukola kyokka kuvuma basumba balala bwe bagambako nti muli nabbi ba bulimba nga mubavuma vaayo kakasente toli mu nabbi wa bulimba than abusing pastors. You can't abuse this guy. Jackson abaddewo for years ko tulabidde obulokole but serwadda baani kati this guy was just come ne sente tetumanyi gye bazijja tubalaba nviri za blue za green za gure ne tubalabawo nga boogera oluzungu lwe bali that English cannot help us. Let me tell you whoever pastor gwe genda we sorting kakati if you want wobo yagala kulumba abakulembeze ba church y'abalokole you are going to pass through me. I'm going to beat you spiritually and physically. Buli aina agavubukage mu worship team nga gamusumbwa gakwanono gakwanoli nga gamusumbwa dda wetujja nga nembwa aina kyagamba bayimbi ba gospel. What have you done? Naye oba mutidde buti baneno bavubuka bavuddeyo kwesimba lwaki temubawa nabo ne bakwatamu ne balaba obukulembeze ng'ejje butambulamu singa byali byakwatamu singa Besigye twamukwatula ekisa ne tumuwamu n'akwatamu that is one we bakuttemu gye babadde ki kye bakoze niwo oyo Giovanni ki kyakoze okujjako kubba gospel beat 2
ekisinga obukulu ekisanja kya Laneke tekinnatandika. Kakati osobola okwesimbawo nga biseera si byakwesimbako. Naye oli avuddeyo n'entweye kubanga yava Kabaale azze Embu naye yeesimba omubbi. Ki ekibaganya obeera nga mulayiza Laneke? Ati COVID Laneke we twamulonda oba kyekya wetulonda Laneke ne wabeerawo yagenda n'agamba omusumba omu Laneke gwe balonze muvubuka nnyo tanaggwa. Omanyi mwamanyira nti abalokole babeera bwe bati hambo mbuboogera kaamu miiki. Don't take my meekness to be my weakness. Have you understood? Totwala bukakamu bwange okubanga ye weakness. Chovola mu abalokole bababba we mulaba omuntu w'ettaayi. Kakati Laneke we bamulonda ne wabeerawo yagamba omusumba n'alema mulayisa ino mulayiza. Katonda n'akikola ng'omuzadde nti nga eryo n'ebbanga Laneke bakita atukalakase. Naye nga tetunnamulayiza katulina sooka mulayiza n'atondeko tukalakata ageni. Bali abagamba omusumba obutamulayiza batukolera ng'omuzadde kati Laneke muyina kwesootinga abasumba ne mumulayiza. Lwaki temukola scientific kulayiza? Yes. Bamanyi ate nze binkwatako nze president nze ndi vice we banasootinga olabayo Bishop Lwere yalayiza Judith babiri. Ruchi ne bamulayiza. Kakati Laneke ne bagamba nti nakyalimu obuvubuka si mulokole nnyo. Kakati naye abantu gwe balonda besootinge bamulayize oba batulayize ffenna tubakalakate. Fe abakalakata tetunnaba kukoowa. Ekisembayo abayimbi ba gospel mu mpulirize temulondanga muntu nti lwakubanga abatwala nnyo Prayer Mountain nawe osobola okwetwala. Tolondanga muntu nti ayogera nnyo ennimi. No. Tolondanga muntu nti naali awo. Tulonzeeko abantu bwe batyo twalonda abantu bwe batyo. Naye ekisinga obukulu oba oli muyimbi wa gospel noonya omuntu akwongerako value eruwa. Tovola Laneke we yajja yatuleta Pastor Jackson gw'omanyi okutuuka ku Pastor Jackson nze sobola kutuula wano wiiki namba nninda Pastor Jackson. Laneke yakikola n'amutuleetera. Laneke atugase ku basumba bangi. All you need as a gospel artist kulonda mukulembeza alina kyakwongerako. Naye ebya Prayer Mountain wembanjagala netwalayo mu kampu wembanjagala naye oli azayogera ennimi no ennimi buli omu azoogera ate bazitestinga. Elect people ekikubya Laneke kimu. Laneke azze n'akuba byonna ebyalema. Kati Judith babiri twamulonda actually nawe obadde tomanyi nti Ruchi owali Mitex yabeerako president lwansonga tetwamufiiringa. Kati Laneke tumufiiringa mu mitima gyaffe tumufiiringa abeerawo ku bafu. Sigambye nti no talina weakness. Ne Laneke gw'olaba mu bafu gw'olaba mu kulonda simanyi gw'olaba eno mw'olaba mu mmere. Kati oyo omukulembeze gwe twagala ng'olaba President Museveni wetufunyeyo Bobi Wine. President 7 natandika kuba pressure ups atutute natambule ku nsozi n'enzirika natutwalawa kubanga ekintu kyakyuka twafuna competitor Bobi Wine atutambuza kannaji okitegedde nabadde Luweero nga sirabangako kipande ky'opposition nasanze ya Bobi Wine Luweero gye twalwanira kati ekyo Laneke ye President Museveni tiazze nakuba buli n'ebyobusiru bye batulimba tomuyimbi wa gospel olina kuba Laneke atuletedde ne Pastor Jackson tuwa office ne studio ngamba kwoyo kikyenjagala. Kakati abayimbi ba gospel tulonda abantu we bagamba londa wisdom kubanga wa President Museveni takonkona mutabani wa mulalo nze nanyenya President Museveni natuwa bwe bajja natuwa ne billion 47 tezinaba kujja bwe zinajja nganzikwasa abakulembeze ba gospel ekyo wambamba sikoze. Kakati ndetaba vice president abali babadde mu bukulembeze wa gospel kiki bali bakoze.